oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV. Mulozongo Alex tugenda kukusanya Uganda kubanga sajjona ayingira ababoda NBS mbere so bala olunaku olwaleero Gravity agenda kulunkinga oluyimba lwe olw'emirembe mu kalulu kano ketusemberedde bavubuka bangi beesomye okukola effujjo mu kalulu kano abayimbi baffe bavuddeyo batandike bakozesa enambaazi zaabwe bakubiriza abavubuka okwekalakaasa. Press conference eno tetusuubiramu byabufuzi era zisuubira muntu agamba nti wagira gundi oba gundi. Olunaku olwaleero Gravity kalozimbe agenda kwogerako gyekiri ndowooza agenda yiffe ne bayimbi banne bamwegatteko ku mulanga guno ogwa non-violent youth. Twagala abavubuka abatalina fujjo n'oluyimba yalulonkize nabasinga yalufumiza ddedde tuli kulonki ya luyimba tetuli mu byabufuzi Gravity amanda gonna mwegali ensooka njasooka mbebaza okuba abannamawulire abativisa ez'enjawulo babloga ab'enjawulo musazeewo mujje tutuuse obubaka bwebbanga wasinga si mmwe of course tetusobola kukola ki tezatuusa bubaka buno mu bantu nga nyimiriddeko omu oba nababisi banna ekinkibeebalika ddala ddala ddala. Ekirala nebaza ne Mukama okututuusa ku lunaku Katonda kitaffe yatutonda natuwa obulamu okusobola otuuka ku lunaku luno lwembadde pulaninga kuba kino kipulaninze yesterday kiplaningidde ebbanga ninga neetaaga nkoleyo ekintu ekisobola okukakkanya abavubuka ddala bali mu kooti n'okukkirira wansi. Nnaku z'oluyimba olwita tetwekalakaasa nanga lutambulirako kampeyini ndi muvubuka ow'emirembe atali violent atali wa buvuyo era nga buno obubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano tetugendamu akagenda okubaka bawujitewo akakasambatteko abamu abavubuka abasinga mwe bawerera bagamba ekijja kijje ngenda kotya petrol station ekijja kijje ngenda kukuba emmotoka z'abantu ekijja kijje tugenda ziba amakulu ekijja kijje tugenda menya ebizimbe so kati ebintu ebisinga bitadde mu luyimba olwo nabagamba ebintu babyesonyiwe bakuuma obulamu bwekubagenda kulonda nomagenda alonde naye mu mirembe ngaera abayimbi bazze babiyimbako mulimu eyayimba n'agamba Bobi Wine yayimba n'agamba okulonda kubeere kwa ddembe okitegeera. So oluyimba lwange luno luli ku koose kulonda kubeere kwa ddembe tukuume emirembe tukuume obuntu bulamu wayo Uganda nnene Uganda nga yo nnene nnyo notusinga ffe esinga Gravity esinga President Museveni esinga Bobi Wine esinga buli muntu gwe mulanga omunene kuba abantu abasinga bavaawo ensi yo nesigalawo naye ensi yo esigalawo enasigalawo etya nga mu kaseera nga kano omuntu aze nayokya eddwali tegeera nayokya edduuka ly'omuntu namenya emmotoka y'omuntu so kati gwe mulamu ogwange temuli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna embuna ndi ku sayidi eri basayidi eri ngaabamu bulwadde babikeja ekiri ku mbeera ekiri kutuma muntu bulamu kwanze eggwanga nyanze njagala Gravity balikola banyambadde ekkala za Uganda tegeera njagala eggwanga lyange oba niyo eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooze nnyo enyimba akalulu nenyimba mane munonye mane nenyimba wina kali mumbeera ngaeno lwakisimba kintu nga kino kyenayinde tetwekalakaasa otegeera bw'oba onyizerwa mu nnyumba ewuwo nsonga tekufulumya ebwebakira omukono obubi bwa neiba
tegera bwoba onyizerwa emupiwo lwaki ate omukyala maama ali eyo omulemesa okukola nogenda noleta ebipiira nobiteeka ku mulyango betafuluma kitegeera kati mu mbeera ngaeyo nsaba abavubuka bannange bayimbi bannange omuntu yenna alina asobola okwegatta ku kampeyini eno gyentandise olunaku lwaleero ajje tugyegatteko ng'alaba kyeriko kikulu olaba si kituufu oli wa ddembe okulowooza endowooza endala gy'oyagalamu nokola ekintu kwasi eno si force si kukaka muntu yenna yenna ekino kikole lwampaka gwe n'osalawo naye lino ddembe okulaba nga omuntu oyagaliza eggwanga okuneegattako nga bano boolaba wano gyekasobola ekikuwa ekiriseyo n'abalala ne ba adisi abalala batasobodde kujja wano naye nga mbadde njogereganya nabo ku masimu kulaba tuli mabega wa kintu kino era mugenda kulaba ennyimba nnyingi olutali lumu mugenda laba activations nnyingi mugenda laba ngenda tambula Uganda yonna nga ntuuka mu bavubuka ab'enjawulo neyeshuwa ntuusa obubaka ekigenda kukoma wano ate ekikoma kulonda kino ekintu si kya kampeyini tugende tulonde bwe tumala olonda bizire kubyanga Uganda ekyaliwo ekigenda kivuga mpaka ebyo bigambo byange. Okay, Q&A session omuntu yenna nga alina ekibuuzo osobola kimukuba direct omuntu yenna nga alina ekibuuzo eri alinayo kibuuzo questions banamawulire Akalam sebo bulabite bamusiza nzampita Kalamu kan radio yes sir ngomu ku bayimbi ayagambye Gravity mumabega amanya gange babnashidi style Mr. Kabala kati kusonga ya Gravity omutujju eyo kwekalakasa omanyi buli muna Uganda inaina buli muntu alina omuntu gwawagira ati kati nze nina omuntu wagira wagira nazo wabula ate naawe olina omuntu ogwawagira wabula nze mba ngoberera ekyo omuntu omuntu alina okuba n'eddembe ngu ekintu ekyokalakasa nsikibayi nakanze kibisitayo nze gyekasowo ekikubo ambasada nasana city era nga kyensaba okyengukisa baganda bange mwena mwena oyima rodi yonna kuba nasana balimanyiri ekibuga ekyefudu mbasaba baganda bange mwena mwena abandaba ate nga mbasaba mubange binkotalakasa tugereke era omulanga buno guvuddeyo mubuulirize nnyo tugugoberere tubeere ku mulamwa buli omu wadde mulonda kyayagala naye tuleme kwonoona ddembe ly'abantu tuleme kwonoona bintu by'abantu tusigale nga tweyagaliza tusobole okugenda mu maaso basaba nnyo tubeere ku mulamwa baganda bange mulamwena era nga ne baza Gravity okuba nga yayiza ekintu kino ekyakabi kijja tumazaako tujja kubeerawo tuwangale mu bulamu bwesemesa Akalamu sebo nzampita Kalamu kan radio ekintu kyolesa ekikulamu sigwe gusosa okukwatira tukiwulirako eri mu bayimbi banno twawulirako ku Peace for All oluvaawo nyine bwona njagala otwawulire Peace for All ne non-violent youth byawukalirawo Peace for All yali ani Ronald Mayinja yali Ronald Mayinja ero bagiyita youth non-violent youth kino kintu kyabavubuka ate kya muntu kinoomu nze Gravity tekirimu mbu nina eya facilitative ng'abalambwe baali okitegeera kino kyange nganze nze yalowoozeza neŋŋamba lwaki nga wenyinja ebintu ebirala nenkola n'ebintu ebirala nembaako n'abantu bembuusa mu ngeri endala lwaki siregula abavubuka abali mu kufiira mu buvuyo buno kuba bangi bafiiriddwa obulamu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bangi bafiiriddwa emirimu ate mu kufiirwa emirimu bafiiriza n'abantu okitegeera kino kyabavubuka bavubuka ng'abavubuka
kubanza sijja kutegeerera muntu wa myaka 5-6 naye nsobola okutegeerera omuvubuka myaka 4 kudda wansi okutegeera so kati kino kyawukanamu kweri eri abantu abalambu bayinza okuba balina abali emabega waliwo abafacilitati okukola byebakola waliwo message gye bayisa ate gye bakwesi okutegeera emessage yange eri straight era nga bwegiraba nonviolent era eri mu fulaga za uganda teri ku fulaga ya kibiina mu lwa kibiina kino ngaebirala bibaddewo kyange kiri straight up era nza kiyimiriddemu nga teri muntu mulala akirimu so wavaayo omuntu omulala asobola okuyamba mu ekyo ekyotandisa nzikiriza aye wavaayo omuntu agamba gravity idea gyolina yakabi nnyo leka nfacilitate kuba njagala otambula waliwo netaaga otuuka nga sijja sobola tutuukawo waffe netukola nga batest essaawa zino era nammwe mwezi okujja mulisebula ofuuti tegeeza mwina emirimu gye mweregereza nemuza tewali kasente kaliwo naye bwewabeerawo ali willing oba kitongole oba muntu kinnoomu nagravity oba osobola okukubiriza avubuka mu modulo bweti kankuteekemu akasimbi sisobola kigaana kuba sirina omulala alina ekibuuzo next question azibwe Arthur ogamba nti nova mu music kitandikirako ekyaliyanga myaka gyemina gikyali mitomu newenkuba kuva mu music sikati sisobola kuva mu music saawa zino okyalina emyaka ebirala ng'ana kuba n'emyaka 27 olavuddeko kulu n'emyaka 58 tannakyuka nalate oluzugwa bino 27 otegeera so kino ekintu just kulumirirwa ggwanga Uganda kuba gye tulaga wattabu nnyo ddala mu kaseera kano weeks 2 zino eziri wano otugenda wazibu nnyo so kati kino nakikoze nga nze gravity omutukuvu teri muno retirement mukama yamanyi alisalirawo retirement nyinza okuba ndi wano nga tuyinza obutasusa banaku lwaleero oba lwakita so kati ebyo sibitunulire ebya retirement just nkola kintu kuyamba ggwanga na kutuusa ddoboozi lyange nga bwe nze ebituusa mu bintu ebirala yamaani Big Daddy ne Siraji mubuuze omuntu babaddemu like babuuze basooke Two questions. obiddemu yeah 2 questions Nze Big Daddy babazidde ekibuuzo ekyange gyoli kiri nti nga bwogambye tubuzaayo weeks nga 2 era ngaekintu kyoliko kampeni gyoliko yakulwanyisa buvuyo mu bavubuka ennaku 10 ezisigaddeyo ogambye nti ekivomera kikuba wayi mu Uganda yonna ngambe nti olinayo amagulu amalala mu bitundu ebirala outside Kampala oba Siraji nawe buuza ekibuzo ekyange kyamulundi olowooza kino ekintu kyokoze ennaku zino bavubuka ovayo ekintu kyokoze ekituufu naye ennaku zino ovaayo kirinakugamu abawagizi obana mulimu abawagizi nga babaddemu enaleevi mulimu abawagizi nga babadde mu vitokawa so ovaayo nayogera obudde buno bajja kwebuuza basito kubanga tiri byonna abagizi kadalike n'olwo ekintu kino kyetandise kibulayo ogambye kibulayo ebbanga ttono ekintu kyetandise sikitagetingidde mu kampeyini zigenda mu maaso zijja kubanga obulamu bujja kugenda mu maaso n'eggwanga lijja kugenda mu maaso kinjala kibeerewo afazaali kubanga enkesi zina fasiliteeti kuba okukola obuvuyo nekikoma mu kampeyini abantu bakola obuvuyo ebbalo tebalikola bonna nebbanga lyonna nemulembe gwabaleesi gye babikulagira abantu otegeera so tekiriiko mu tagetize lino ebbanga no kampeyini zituuse abanaabeera beekunsizza ne bamanya obulamu bwa bbeeyi ne bajja kukola bukulu naye nga njagezaako ekisoboka obubaka bwakuba ekirala kyogambye okubanga nina amakulu amalala mu bantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo of course ninayo tiimu zange ninayo tiimu gravity
geziro jasanga jasanga chifani jasanga ibara jasanga wa era muno kwaka before sina kula press conference na era na musaza akati baina bali mu press conference zabwe iyo mutimbe byenjawo era baka kugenda batu kaso wasi jasobola tambula Jim kalwezira ku mwami ono chagande mu ngoma jatu wali wakati wa nalide insonga nkulu ngena tulawali Facebook ya ndibadde ko nnyo ayangweko naye gravity walidde wakoze walidde bwemba ayogedde amazima lwaki byayogera amazima ayogera ekiruka mugamba yalidde bwe nayimba batujoze nnyo waliwo ne Bobi Wine mu video lwaki bagamba Bobi Wine yansasula otegeera nayimba batujoze nnyo nenyimba akalwani yansasula otegeera then nefuna idinya endala nengamba kambeko ekintu kyakyentandika ngade abantu bafa ekitegeera nayimba n'emyaka ninde ebintu bingi otegeera tewaliwo yali agambye gravity Bobi Wine amuwadde sente munyamuwadde sente lwaki bwenjogera amazima ate mugamba kale ngambe mwekalakase mwekimwagala owulira kale mugende mwekalakase mugende mwetti mugende mufe ne banyamwe ne bakitamu mugende kale mwokye emmotoka otegeera teri kyenalidde sinalya kintu kyonna naye nga bwe mukyogera era nange samukamanye ko teri atagala sente sinalya kintu kyonna newe zijja nja zikwata nzirye otegeera kuba kyendiko kituufu otegeera nandi kutekalakaasa sinakugamba mbu kona akalulu booli akalulu nandi tewekalakaasa gende wegoyagala netokola nsasaddu otegeera sinalya kintu kyonna kino ekintu ekiriko politiko saidi yonna otegeera naye in case era ngoli yambuuziza owabera wajja kakalamu yabuuzizza nja kwaniriza nze buli politiko kodi yonna politiko pate yonna ejjanga era bakyendiko kituufu ate sigenda kuva ku mazima okwekalakasa kokuli ne bwe muntiisatiisa boli sigenda lekeraawo era mazima nabagaana kulekeraawo kwekalakasa mbadde soko jira abuuze ku luyimba yaman twogere ku luyimba tutandise kuva ku nyoka tubuuze ku luyimba kyembadde mbasaba ya twogere ku luyimba Deus twogere ku luyimba kyembadde nsaba twogereko ali omukunda owemuli omunda bagebera mupite ekima omunda mukubegwa misiwa kulowooza kinegamba siri musiru nyinyiza okuba kalide abamulanga yungwe ne muliwera ebintu byendaba nange nendala kino kikuufu otegera kino kikyamu kino waliwo polisi betta abantu bekuba abantu nokiraba mbu ekyo kikyamu kitegeera naye nogamba yamukubye abadde akolaki nolaba nga nonu naye mukyamu saidi emubiri siri fala nnyo maasobola okulaba ekintu nga kiriwo eki si buli kimu munetaaga omuntu okumpusiira so nomafiira mukwano gwakigasi tamanyi nekino nakimanyi ngo kigenda mu maaso era naye ajja kiraba kati nyamunda mukituusiza mu bantu ku luyimba bannaye gwe nsaba tubuuze omwami era adagala buuza abuuza omanyi ennaku zino okwogera obwogezi tekimala ensonga lwaki bapolitician abasinga batambulirako abayimbi otegeera batambulirako ba artist omuntu anyumirwa nnyo ng'azina lwayiga lwaki obagamba balese okwogera obwogezi obwogera ku Facebook nembuwanika buwandiisi n'oluyimba lubeerawo forever ebiseera ebisinga lwaki naluyisiza mu bigambo mu luyimba omuntu nendongo gimugera gyulya nga yakubaala nnyo ane mudibala mugenda gibaala kitegeera yali omuvubuka ayige nga bwanyumirwa kitegeera ngajulira lyrics ennungi mulina buli kimu nga kiri perfect ayige nga bwanyumirwa bwoba tonyumirwa music wa gravity kale uliza message yomweru kitegeera mujja kwayamba ate bagenda okulonda wali gawulire babuuse omala okulonda kanzire kadine ebintu bino okulonda mbadde nsaba
Ekibuuzo kyo tekigenda okusembayo. Yes. President w'oluganda Mr. Sefuya Josephat yagenda okusembayo abo byonna byayagala. Kukibuuza. Njagala okumanya munyumba n'ogenda ekikono kaka olugamu y'empya ebyalubamu sibimanyi nnyo enyimba bwezimba alubamu sibimanyi sibitegeere nalika ndikukalamu kulitu enyimba bwezimyose tegera muli mukunyumula nekyasobola okutaayola n'olutako n'olulandira naye nga eno projekiti yeriko enyimba mukaaga ogato nakoze enyimba mukaaga ziri kubanga ntampolampola naye oluddako nyeraduta mu lwakusatu gweno nja kuziwangamu emyezi ebiri zabavubuka enyimba zozo zokola zikodde press conference zikola kigambo nnyo omuntu ayimba kirabika nti projekiti erimu koka proposal eno si projekiti yange projekiti yange erimu gavumenti walina yokanye n'amabere ga nyange kati nenga obwongo bwa maama wange oba nawe bwebuliki maama akaterina naye gyali emabere naye apushya n'emizimu gyewaffe bayuli naye gyekiri igamba genda mutabani genda tekuliko omuntu mulala agirimu jasi kirowoozo kyange nansi president yaggalawo y'abantu bagamba nti balina tebafunye nga tewali naye nga just kubanga wagenze mu amnesty waliwo embeera eriwo naku wati weeweeyo obadde olina saidi yoliko ngaerihali otinanyimba kiwa ekiwende ekiriwo waliwo abakabagani bannange batuli bubi eri oba naawe wettidde mu kiwende nga ndikukokamugaye nga yezooza wali nali mabega nga weewaddeyo nalokose olwange tobadde eri enyimba ziri akalulu byonna biri byoganye ebyobweba manyi neera ewana abaawo ensobi ezikolebwa gyayimba enyimba ezo just saawa zino ekigenda mu maaso bantu beerabidde obulamu beerabidde n'okulumirirwa bannaabwe tege ddala abavubuka efuja esinga mufu tege ekibaa kinagambye kankole ekyo naye nebiri bya bbiri era nazo ezo nyimba gyeziri tege awalumi nalina okutabawa wansi tulina mesagi gasatu abamu babitolomulwawo babitabaagala tebalina mesagi ez'enjawulo ezakabiri ddala ku muntu wa wansi naye nga right now kyekiriko nga abantu bali mu kwettiingana abavubuka bali mu kufa mu byo batamanyi abamu bagoberera n'ekintu kyagoberera atamanyi gyawanyikiraga atamanyi n'ekyo ekintu ani akiri emabega naye ng'ataddeyo omutwe ng'asoonooka agenda tegeera emotoka n'emukuba tiyagasi ne bamumukuba n'agala okwokya emotoka y'omuntu omuntu n'amutomera otegeera oli n'agala okulutinga edduuka ly'omuntu n'amuvira yamukazi soka kirekiti newaddeyo era nga tegeera ekijja kijje naye era sigala ku mazima kuba kyeriko ge mazima yama embeera tugiseekuwanire tugonya abantu okulaba obubi embeera tugiseeko ffe tenyini abavubuka tulina bwebulevinga gravity abakozi b'ekibugunya bukanaboma fe abaleetawo esasatu oba oli kukasuka jinja mu kisaka oli ku ground breaking nti kantangabannengere bampite ndye abagaba n'empisenje bandibadde bampita wasiize mutono kuzitowa mukokiye zizitowa kulya naye baba tebampitanga kulya
that means the bandita okwe ko kasuke jinya mu Kisaka sagala kasuka jinya mu Kisaka egera kino nkola olumirira muganda olumirira mama wo olumirira baana bo otegera ebito okubeera wano abeekalakaza bali mu Masaka ewali jjajjaawo ne bamusalako ne bamwogera akayumba jjajjaawo kiyamba kati bwezi omuloza nalidde ekiyamba Gravity katubuuzeemu longevity y'ekintu kino eyimiridde etya era singa in case tofuna bafanda oba ba investor kugezaako okulaba muno oluyimba luno ne project eno wakiteekamu amaanyi okituuse era kivuga kumala bbanga ki era singa ofunye bafanda osobola kivuga kumala bbanga ki olaba nti kitandise tewali ampaka ate olubanagwa ekigenda kaddiwa nga mbusaba fuukawenabafaanaaabakadde Jakulabire yabakadda munadi violate already man. Jeki aneka tukwa ndireko nadi violate already. Yaman. President Ogarao. amanya oli president ne bana Stuart njya kubuza abo ne biri bitya sobe kuleke kwagala yeye kimanyi Msajja mgera muogeza nyayo kuba mnawe mmanyi bituseko mujja muogeza nyayo mtupe mwangu msajja kusasi dodo yalidde yalidde kagenda Sudan bana tumaze oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV